atugenda soka n'ensonga z'abaana b'e Saudi Arabia ensonga zitambula nnyo era nabaddekoawo ku mukutu ndaba abaana bakomerera nnyo ne bagamba naye mwe babuloga lwaki temutufuddeeko ensonga ezisinga muzogerako naye zino zo ezaffe embasi yaffe okubanga tekola abaana bafa abaana babatulugunya naye temutufuddeeko naye nga lwaki temugamba ku gavumenti yaffe embasi yeno oba tekola ne bagijjawo ne bamanya nti ensi gye balimu ate muli embasi konze naye nja kujja katebe wanene otubeera mu Mboozi mukati yanjulire baganda bange basobole okubanga batubuulira engeri ki ebitambula lwaki embasi yeyo tekola era bateekayo yaki ngenda kusooka ne muganda wange bamuyita Falo ali ow'omubwengula ayinza okubanga amaaso gayiseeko mubwengula gaba nga tutuusaako ensonga eri kale Falo omanyi Mboozi mukati eno bagiyita namwatulira era omwana omwagamba nti omutima omunafu yako tolaba Dankani tuzze twogera ku bannaffe abali mawanga g'Abawarabu n'obulamu bwe bawangaliramu naye ebintu byonna bino bye tulaba ebikyamu oba ebiruma abaana abo birina we bisinziira oba gye bata foundation omusingi kwe byatandikira bannyinaffe abo abasinga kubanga abasinga bawala abasinga bawala be basinga okukaaba embeera kuba kati abamu bali mu deportation centers ezo naye obuzibu bwonna Dankani we buva buveene ewaka e Uganda bannaffe bayingizibwa batya mu mawanga g'Abawarabu wali ensonga ey'amaanyi abaana abawala ababatwala wano baba batwala babalima nti bagenda kufuna mirimo egikola ne mu mazima amatuufu enkola ebatwala eba yakukusibwa babatwala bakukusa ekigambo ekituufu kubanga tewali mbeera gye babatwaliramu nezo visa zebabawa ziba za kukyala short term kugenda kukyala tebagenda na visa gye bayita gundi working visa abasinga bamuwa visa ya myezi 3 kati bwatuukayo abamu ne batuuka eyo gye babatutte mwebe ebibundi gye basooka okubakuŋŋaanyiza omwana asobola okumala emyezi 6 nga talina bwakola babatwala nga balimba nti emirimu gye giri naye nga tegiriiwo oli amukakasa namugamba nze olukutuusa wali ogenda kukola n'amalamu ebyo ebigundi babapangisiza ebyo aba babatwala n'amala emyezi 3 emeka nga talina mulimo kakati Dankani abaana bwe batuuka eyo bayengeejinga mu bintu bingi abamu bwe balemererwa wali batuuka ne babagenda bwamalaaya abamu ne bafuna omukisa ne bagenda mu mirimu naye ng'akola nyumba ku nyumba ng'agenda n'akolayo olunaku n'akomawo wano wakola ki wasinzira mu kiyumba enkya ne bamutwala ewalala abamu bwe babatwala ne bafuna babagula nga bwolaba bagulanga basirevuzi oli n'amutwala n'agamba ngenda mugula tugeze ddiramu obe nkuwa example saagala kugamba sente ndofu tugeze emitwalo 5 nkuwa example size sente zebabagula n'agamba ngenda mugula tugeze emitwalo 5 gya ddiramu oba kakaaga ng'abanga amuguze nga bwogenda ku mudaala n'ogamba nti ngeze kula nnyaanya kati oli bw'amugula bw'atuuka nga mujjako passport n'ebimukwatako byonna ng'abisigaza omwana oyo aba talina mukisa nti ne bw'aba yeekyanze wali aba talina na passport na biki bisobola kusaza air ticket n'ebirala okukomawo eki e Uganda ne sente ne bw'aba akola ki ne bw'aba zirina kakati ensonga ezo zonna bannaffe abali mu buyinza tebaza addressinga olira Dankani naye kampuni zino ezitwala abaana ezibatwala ku kisaawe ky'ennyonyi wano gavumenti ate eziwa license neziprotectinga olira muganda wa nezijjako abaana sente era Dankani njagala kuge twali twogera ku nguzi eri ku airport enguzi esinga okuba ku airport yetwala bano abaana mu mawanga g'Abawarabu sente ezisinga zonna omwana bamutwala ne bamugamba olina okujja n'emitwalo aga ag'okuyisa wali naye omwana asasula emitwalo 5 asangiddwa alina visa alina passport alina tiketi alina yellow fever alina covid test byonna abirina naye olw'okuba nti bamutwala mu makuba amatofu kiri kyenkugamba ekyokukosibwa bamutwala alina okusasula sente zino zenkugamba Dankani bino mbikugamba tewali kampani ya munna Uganda esinziira Saudi Arabia oba UAE oba gundi oba Dubai oba gwa
omuwarabu nga yajiwa obuyinza obutwala abaana mwaga mawanga teri yesinzira Saudi Arabia oba Dubai ng'etwala abaana okugenda okukola njagala okikoleko research wabula kye basobola okukola basobola okuwa obwa sub agent abawarabu buli omulimu bagwesigaliza naye bano bannaffe babatwala babatunda eri mu ezo company ne zibawa ssente abaana baffe ne babanga babaguze nga basirevuzi kakati bwamutuusa eri abamwinako obuyinza obwenkomeredde kyagala kyakola ki kyamukozesa kati gavumenti ya Uganda bwetwagigambira bano abaana babagenze ne bakola ne bafuna omukisa ogukola basasula omusolo wano ewaka gwe lwaki tokola internal affairs ne makampuni ago akola amawanga ag'ebweru n'okwata gavumenti ya Saudi Arabia kubanga kubanga Uganda yatulaga Museveni yatulaga nti ate ayagala nnyo okolagana n'abawarabu era tumulabye ne mugundi ezaaliyo ng'agenda n'ayogera n'abasajja so tusuubira yayitaddewo enkolagana ennungi bannyinaffe ne bagenda okukola nga bakola kubanga ddanka njagala kuwulya amawanga gyegali amalala gakola eyo naye bayina memorandum of understanding ennungi ne gali amawanga ng'era abantu babayisa bulungi nefe olw'okuba Uganda tewali afaayo bannyinaffe babatwala bagenze kukola naye ng'enkola entuufu si eriwo babatwala nga baddu era ddanka njagala bw'oba wasomako obuddu emabega ojjukira abasajja engeri gye bayisangamu abaddu toyina kusalawo abamu n'emmere tebalya balya bwe buti okusula basulanga biki byenje sembeera eyo kakati bano bannyinaffe boolaba abali mu kubonaabona abasinga baddukayo mu biyumba baddukayo mu biyumba abamu tebafunanga na mirimu yatunda ekibanja ewaabwe amaze omwaka gulamba mu Saudi Arabia tafunanga na mulimu bababuzaabuze ne bagamba kabakomewo kati yagamba yekubira omulanga naye abaana bano danga njagala kubulya njogera ensonga eno eri sensitive abaana bano olw'okuba nti baava eno basiibudde balina ne be batunze olumu tebaagala kwogera bulamu butuufu bakola ki bwe balivinga era takubuulira ndize kulaba ekiro nfuluma neŋŋenda ne neyiya ku street nenfuna yampaayo ddiramu 100 otegedde nenfuna ekyokulya so nga nkonkuludinga embeera eno njagala ntegeeze bannayuganda n'abantu bonna abalina abantu baabwe mwaga amawanga naddala Saudi Arabia bannyinaffe bali mu buddu obwaddala otegedde abamu bwe balemererwa bagenda ku street ne bakola obwamalaaya abalala bamaze ebbanga ddene lingi tebalina mirimu naye ate nga baava eno n'ebintu bakoze eki babibatunzizza so gavumenti ekube mu tooki abantu abatwala bannyinaffe at least abantu babeere kuno nga tebalina mirimu at least naye ng'omuntu agenze kubonaabona nga ne byabadde alina byasobola okutandikirako abitunze ng'omanya oli waka oliwo ng'omuntu owamu tewayinza kubeera ng'awatali wamu Davico embeera ano bosinga okubeera namikono gyo bakadaama era wiiki ejja mbadde nsaba munzikiriza emiteyo kkooli kadaama wiiki eno eri ewedde naliko mu kuziika muganda w'omukujja omuganda naye yafiiridde bweru Saudi Arabia yafa naye bagenza okumukomyawo wano simanyi talina simanyi bibumba bamusazeesaze yafa enfa etategeerekeka naye kyenjagala okwebuuza waliwo omukyalo ono Maama Fina nzikiriza nti muyambi era agabanye naye simanyi lwaki ayagala nnyo okuyamba ebintu nga oli amaze kutuuka mu kamera nze ndowooza Maama Fina wali tuyambe kubagwera n'eddoboozi nenula namulako yalinnya kunagana asanga pengedde Maama Fina nze ndowooza alina obusobozi obusobola okulondoola ku bantu bano noleka kubeera awo ng'olinze muntu amale kulwala bajjeewo ne kamera omuyambe vumbulako ekintu nga ffe twagala tutandiseewo emboozi mu kati zandowooza Maama Fina oli kyakulabirako nnyo eggwanga ye gwe ndowooza gwegwenamudo alina ekisaba bali mu gavumenti ya Museveni mbadde nsaba vidiyo eyo nabyekutuuze wamanyi emboozi mu kati ogiraba yadwalwa ati abateekayo enkoko naye era obiraba mbadde nsaba Maama Fina yogerako ne Pulezidenti Museveni nga bamukubira essimu nga bakubye ebbaawo amasasi mukubire omugambe nti abaana abava mu Uganda babonaabona era bali ayinza okuba takimanyi abeera bizi Museveni abatabitegerefa mu ggwanga lye atabimanyi aba bizi kaakati kubanga ddanka nze nyina kalabikoyo omwana gwagamba nga asula mutoyi atunuli akatambi era akakatambi omuwala nga ayerikodinga ng'omwana akutte ekipaipu ali mumukuba
n'agamba nange omwana nkuba omwana mpisa bubi twogedde ku nsonga y'abannyinaffe bano abalibonaabonera ebweru simanyi gavumenti ya Uganda oba terina mukiisa akiikirira abaana abo bunaku baga nti kampuni zeeyongera agali awamu simanyi kampuni gundi simanyi twegatte kampuni gundi zitwala abaana ebweru ne tujja nga twogera abannyinaffe bali wabweru babonaabona owekitibwa pulezidenti otudde nakasero mu ntebe y'osirise weekanya kwewuuba bajeti weefuluma tebakwongeza omusaala simanyi ku byokwerinda simanyi state house naye ng'ate bano abaana ekyewuunyisa tumubajjako omusolo nagamba kozola omwana yalinga nsindikira ssente ze wano naye nga mukyajinga emitwalo abiri nga gavumenti gemutema emitwalo abiri nga zitwale kwaluwa paa emitwalo abiri buli kakadde abaana bano mubajjako omusolo naye simanyi batukamu okubeetaaga temusobola kubayamba Uganda kati so ffe tukola kyetukola bannaye baganda baffe okutuusa eddoboozi lyaffe teriteekeddwa okubeera watuufu maama fina oba tosobola gumanyi tosobola kutambula ndaba olina abalenzi abo boti okutuba waliwo kampuni wano eyalingawo baali bagiyita obaani kampuni twagikolako n'akalango nga ndaba egoberera abantu baayo nti ono twamutuusa wano sente ze yafunye kati azimbye egindi simanyi lwaki kampuni ate zikyazikola yo kenyini kyajjamulimu naye nga ekola byakifu ekya balinga ziba zeeranga bulanzi babanga beeranga bweranzi so nawulidde abantu bangi ku gavumenti bemanya basobola ekintu kimu naye simanyi lwaki gavumenti abaana obwetuukira okubanga bagyetaaga ebayambe tevaayo okuggyako mubalinda ali ku kisaawe mubajjeko emitwalo 5 mubajjeko miliyoni 2 mubajjeko miliyoni dankani omwana avaano ng'atunze mu kimu ekikye n'agenda anoonya ssente wagenda okunoonya ssente n'agenda anoonya ssente ekisooka kyabeera dankani abaana abasinga mulabeeyo abakyala oba enamba esinga abeera abakyala obwegendeza balina abaana bebaliko oli alina omwana omu babiri basagira nyina omukyala twamusanga ennaku ezo ku sande nga muwagizi wa namba naye omukyala yaŋŋamba amaze emyaka egi naŋŋamba naye okugenda yali abaana bameka omusajja olwamubamuza abaana babiri bamusajja omu yamuza musajja omu naye ate bwe yasembayo okuzaala musajja omulala yamuyisa bubi nnyo 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 kyekyamwoliza agende ku kirengo mujagala omusajja omukyala kutwogerako yali myaka ndowooza ngaana awo twamulaba yalinganga nga 43 awo naye dankani omukyala agenda ku kiyunga ali myaka 4 aba abonyebonye era nali njogera naye nga yali agambye okujja ensobi gye nakola butabategeeza naye nga omukyala wannyonnyola ebintu byeyayitamu eri gwabadde asimba oyinza obutagenda kuba yange akola tuti yagwanga ya myaka emeka naye nga talina busobozi bukomawo nga takyasobola nga tasobola danti ye mwennyini yakomawo wano ebbanga lyamala kukyera emyaka 5 ate bano beyasanga beyaleke nebamugwayo ku ssente bwakafaanyi kadaamu abadde ku kyokubanga ali mukomole gyalya ssente mugamba bazirina omukyalo omu yadde okwera ku sumidio gwo ng'anyumya yalina omukadde gwe yali alabirira omukadde oyo n'afa namusibira mu nnyumba okumala ennaku n'omulamu namuggyako n'amusiima yadde akola satimenti yo nga azze ku embasi ng'ayagala kuyambibwa webajja okunona omulambo ewaka ambulensi ejja netwala omulambo nasigala bamusibidde mu nnyumba naye ngaye kyona kikolebwa ono saadde agamba nti eri babeera baddu baba bagulibwa oli abamwinako obuyinza kwoma akafaanyi omuntu ogwera n'omulambo mu nnyumba ennaku 2 mbugazimbe gawanvu balinga ku fulo ya 5 bamusibidde omu era bajja ne balona omulambo ye ne bamulekamu kubanga kontrakiti nakugwako ey'obululu yamugulira oddakala asajja batwala abaana ebweru ng'amugyeko miliyoni nga 5 kakati omuwarabu yakola kino kisobola nga sente zikola ki zivaayo kyovola nti akozesa omwana ono emyaka 5 emyaka 4 ng'omwana alinganga musibe so bajja kubaagulunga nti gavumenti ya pulezidenti Museveni mulina obusobozi obukola kino buli kimu obusobozi mubuyina nze ndaba minisita beewujja ku nnyonyi nola musimanyi ali Malawi simanyi ali Nairobi
simanyi alizandira naye nga nebyagenda okukozesa tebituyamba musooke muyamba abaana bano naye mugaa ti mukosesereze mubajjako zokka zibamala. Okay. Muganda wange omulungamya ensonga z'abaana b'ebweru abaana tukubye omulanga naye naffe kennyini naye ffe tetujja kukoowa tumanyi gavumenti ya wano tekyawuli naye tulina gikomerera mpaka bwenaawulira omulanga gw'omuntu wa wansi. Mulungamya ensonga ziwulidde bulungi. Dankani nze neewuunya nnyo otuba nga tukyasooka okudda wano tulowooza nti gavumenti erina kyesooka okuyamba abaana. Gavumenti yennyini yeeremererwa olaba wano wennyininyini wagiremye okukontrolinga. Gavumenti eyo eyagala kintu kyenuunamu bulungi nga terina kyekoze eki kyeyambi kyetaddemu yo kyeyagala buli kyereetawo kyonna era ezo kampani buliddayo abagamba kampani ezo zaabwe abo abasajja boogenda bakukulembeza nga Dankani ne bagamba nti Paulo Nkata gwe nolowooza nti Paulo Nkata yennanyini kampani eyo naye nga kampani eyo emabega eno erina yaki abantu oba muganda we amutwala mu nsi z'Abawarabu. Tuteekewo enkola ng'osobola okugenda nga buli mwezi oluvannyuma lwa mwezi ogenda kampani yamutwala n'ogamba njagala kuwuliza ku muwala wange oba njagala kuwuliza ku muganda wange Dankani gwe kwegamba ekyo ndowooza kiyinza otuyamba simanyi bwe tuyinza kikola naye nze ndowooza kyandibadde kiyamba nnyo nga buli mwezi oba buli luvannyuma lwa myezi ebiri omuntu yasindika omwana we bweru yasindika muganda wo oba yasindika mukazi we genda ku kampani obagambe banne njala kuwuliza ku muntu wawe gwe nakola ki gwe galifuuke nga bbanja nga buli mwezi nga bw'olaba wajjula nga bagenda ebweru era waba wajjula nga bagamba nti omwezi guno tuguwaayo buli muntu kwogerako n'abantu ki n'abantu be abali ebweru. Ndowooza ekyo kiyinza okuyamba singa kampani ziba zikikkiriza era nsaba abantu bonna abalina abaana eyo mu mawanga g'Abawarabu ekintu ekyo mukirowoozeeko kampani tusiteeke ku nninga okubanga tugamba njala kuwuliza ku Dankani maze emyezi 3 sikola ki simuwuliza. Ekyo kijja kuyamba nnyo kubanga olaba n'omuntu abeera ebweru kyali Bungereza aliwa omala omwezi ng'omubomboja n'omuwulizaako baye n'akuwulizaako alaba nga ddala mutuufu alinga akulaba n'omuntu agenda e Lusira wano ng'ali wano Uganda bamulambulako ne bagamba nti luvannyuma lwa wiiki 2 abantu bajja kugenda e Lusira balabe ku ki ku bantu baabwe naye gwomanyi omuntu okubeera eyo n'amala emyaka 3-5 nga tomuwulizanga. Nze ndowooza kampani ezo tuziteeke ku nninga buli mwezi oba oluvannyuma lwa myezi 2 nga tugenda ne tuwuuza nze taata wa gundi njagala mumuwulizaako. Ekyo nno nsuubira kiyinza otuyamba ne kampani singa ziba zikoze eki zikitaddewo. Naye kino ekyokugamba nti bagende ku bantu be bayita embassy bali babawa Museveni abantu abo bamala okugwa mu kalulu n'abawaka ofiisi babeereyo bafuneyo ak'okulya talina budde bugenda kulambula ki baana gojjo bagendere bonna bebawa bamala kugwa mu kalulu ng'ensi ebalemeredde nga n'obwongo obubeera mu katinga wano ne bateesa nga ne bakyabulira naga kati ono musindikewa abadde ajja kukola kino genda ng'olaba olukalala olubadde olwabaki babaita baani ambassadors genda ng'obalaba ambassadors bonna be bawadde bamaze kulemererwa nga ye yennyini alemereddwa wano ne bagaa kati kamusindikewa teri muntu gwe basindika eyo ng'akyalimu okulumirirwa abantu ng'akyalimu ensa era bw'atuuka eyo ng'adda mu ntebe ng'alinda musaala gwe. Naye nze ndowooza bannayuganda bennyini ffe tulina okwebereramu naddala abalina abantu baffe ebweru nga kampani ezo tugamba nti mwana wange yayita mu kampani eno ne mmaze emyezi 2 simuwuliza leero njagala kumubuuzaako kubanga oyo kampani eba emanyi we yakola ki we yamutwala. So nze ndowooza kyetwandikoze kuyiyayiya ngeri ki gye tuyinza okubeerawo. Nambemu ensonga ezo Dankani kimanyiddwa bulungi nti omwaka oguwedde esente ezaava mu bankuba kyeyo mu mawanga gonna nga zingira wano Uganda omusolo gwe zaavaako munnange nno gwenkalambala n'emmanyize twatunda mu Uganda omusolo ogwava ku sente ezingira Uganda nga ziva ku bankuba kyeyo gwenkanankana oba gwasinga nakokko ku mmwanyize twatunda mu mwaka ogwo. Kitegeeza nti abantu abo balina omugaso munene okuyingiza sente mu ggwanga. Naye olwaleero bw'oba otunuulidde engeri abantu wano gavumenti gyekolamu ebintu byayo munene tebafaako
omusajja ono ambasada wa Saudi bamuyita Ibrahim Muchini naye mu myaka gya 9 eyo yaliko Minister of Foreign Affairs ate nala yakola nga ambasada ku mulembe gwa Museveni guno ali myaka 8 plus ambasada ali myaka 8 kati wagenda kuyamba yaliko Minister of Foreign Affairs ate nabeerako Minister of Internal Affairs sokodde mu ngambye Ibrahim Muchini alina emyaka emeka ali mu 8 plus gavumenti ene tusiruwalidde okiwulira kakati omusajja oyo gwenjogerako yaliko Minister of Foreign Affairs ate era nabeerako nawe Internal Affairs ku mulembe gwa Museveni kuno gwennyini naye njogera mu 90s okuwummulako kyaganya okiwulira musajja munnamakolero ayina beach bagiyita eco beach eco resort yenna nyiniyo ne mukyalo we Aliet okiwulira naye omusajja oyo gwe twogerako olwaleero bava wano kyengana tebagenda n'eri tebakyabiriko bo balinda musaala babeera becyakalira bwekyakaliza ayina amawoteri okiwulira kyenkugamba kakati abaana bali abafiire eri ababonaabona bo tebabakola ki tebabafaako kubajjukira omusajja ono bwenjogerako muna movement lukulwe atalimu wadde akanyenyezebwa bwe kati kakati bano abasajja kyebatuuka kyebaita comfort zone bo kimu kyokka gavumenti yaabwe weeryefuga tebafa ku birala abaana bano nkubuulira eno puroguramu eringa yakuna nga tugikolako mu mawanga ag'enjawulo ng'abaana babonaabona ekisooka ate ekisembayo dankani nga watawusa okubuulira ensonga z'abaana bano buli omu nakubira esimu nakunyonyola owulira enaku era bw'olaba agenda oyinza omuga totawaana naye nga talina kyakkola olwaleero mu Uganda wano engeri ebintu gye bitambulamu ngenze nentunuulira nnyo gavumenti yaffe ya Uganda nentunuulira abakulembeze abatukulembera nga bo kye bafaako ku nsi kuno kimu bwe kiba kigudde ku mwana wange kyokka kyekiba ekyamakulu ekitakuttaawo tekiba namakulu kubanga tutunuulidde kampuni zino ezitwala zonna zigenda ozitunuulira olaba abatwala era kampuni zino zitwala abaana baffe bano ng'ogenze ngo bajonjodde bulungi nti omwana kagende biki era ne bakuteekamu kasunda basi sinakindi olumu nowalina ku ssente naye ngenda kubulya kampuni zisulayo obusuzi baana kampuni zino zoolaba zisulayo obusuzi baana era bwe zituuka erizo zitwala ng'ezatutta abaddu ne zitunda kakati oli ataddemu ssente ze bamuleetera omuntu kubanga notusasula nga ate nabo babawadde okiwulira akozesa omwana ono ng'alinga akozesa omuntu kubanga bo bakitwala nti bagula mugule nze omwana yangamba mu katale babeera nti babapiikinga bupiikizi nga tamanyi naagenda mutwala nagamba nze oli oyo yajja okunkola nga balinga abagule nti mukikomera okiwulira kati wetunuulira olwaliwo kampuni zetuyina nze nyina kampuni yanzibawo kukyebusaba bagita magulu eweeri njiraba yanziba kubanga nagendayo ne baŋŋamba olaba nti omwana ono gwoleese kati bamufunire endagamuntu eze endagamuntu nosoka nenzikola ki nenzibawa bwe mala okuzibawa bazibba tebagimpa bennyini be bampa omusajja nti ono gwoba oziwa bwe mukubira omusajja ngamba ndi mitiyana ndi mubende ndiwa we nadda wali wanga akubira oli ne baganze mumanyi mwe mwamumpa ezo kampuni ezitwala ki kati olaba bbanzi ali wano ate tegeeza omwana gwe batutaliyo agenda kukola ati abamu bagenda n'okugenda nga ssente olumu baziwayo ne ze bakolera tebazifuna ebyo byonna biri mbaana abo abakola mu biyumba nga tebazifuna kakati nze dankani kyembadde mpa amagezi gavumenti eno etufuza ebbanga ddene yali ekubyemu mu bintu ebimu negamba bano kembakakase kembanyigiriza bwe nti nembakola bwe bati wakiri ako bakatukolereko okiwulira wakiri ako batuyambe bayambe ku baana abo kubanga babafunamu ate era nnyo babayambeko kuba mutuufu owulira ennaku ngeyagala nze ebiseera ebisinga obungi njagala nnyo okwogera ku bintu bino ebyabaana bawali mu Middle East tubali basinga obubonaabona bali abalala kalekaleko naye mu Middle East awo Oman Jordan simanyi Saudi abaana bali awo ababonaabona okukabona okukamazi naye ebiseera ebisinga obungi otukyogerako waliwo bannanyini makampuni bano abatwala abasinga obungi era abantu baabwe kakati bo balabanga fe ababanyigiriza era olumu nga batandika n'okutulwana nga bagamba abo bakyogerako batya so nga ate abali eri naffe bantu baffe okiwulira mulimu bannyinaffe baganda baffe mulimu abantu betumanyi ab'okukyalo nze mbadde ndowooza gavumenti yalivuddeyo
netuyamba nze mwami mukibikubidde omulanga oli myaka gyo gyagenda kuwoza na Katonda kakati olwaleero oba onaterosinkana omutonzi kolako ku kituufu olumu ogambe nti kino kubanga omuntu ali mu 80 aba alina kwerongoosa bwerongoosa asinkana ati omutonzi we nze kyembadde nteesa omugenyi waffe ensonga zogerako ki neyanza sabuni nyinza obutawukanako nnyo n'abateesa bannange naye kiruma nnyo okuba nti generation eno ento buvunaanyizibwa bwa gavumenti era tetulisobola gijjako kunenyezebwa enkola policies bwebanga yalemerera okucreatingira abantu baffe emirimu ne bafuna ate gye basobola okuyiyiza yali badde buvunaanyizibwa bwayo baterawo embeera ennungi ey'okukoleramu naye kikwasa nnyo ennaku nti buli lunaku complaints ezimu zisigala zeeyongera abaana bafa abamu beekasuka okuva waggulu nga bali depressed ne bagwa wansi ne bafa naye gavumenti yo ekanya kimu yayitirira mu babuloka babuloka bangi bw'otunulira ensi nga Malaysia, Philippines, India zirina abantu be bamu mu nsi zezimu abafa emibati naye tutowooza lwaki ku social media twakesezza even ne Kenya nti babuloka ziri ensi zikwata abantu gavumenti yennyini nga yina agency negenda nediscussinga business ne bali ng'omwana ne bwafuna obuzibu asobola okudda ne bwatagenda ku embassy ajja kudda ku agency naye wano oba minisita oba ani muganda we bamanya kikula misinde nga kikulawo ngafuna license tandika kusaabaza abantu obuzibu bwe bujja nalyeko mabegako minisita wa foreign affairs ng'agamba muli mu kunenya gavumenti ekifo ky'okunenya companies ani yawa companies license kyakubiri fenna tukimanyi ekizibu kyabamiza n'employment abavubuka bangi ofunye omukisa oli agenze mu kuyonja nnyumba ya muwalabu bakutasisa ku pressure kyakubiri omanyi sente mmeka z'ofuna ku musolo buli mwaka ku kadaama kitegeeza kadaama n'abali mu diaspora be balwaninga ekonomi y'eggwanga lino tewaliwo kyabutunzi kyetuyinanga buddu bwema kiyita saawa zino kati gwe bw'okwata gw'osolooza omusolo akolere mu kuyigirizibwa bw'anaakomawo okimanyi oyagala buyinza ajja kukusa pressure kuba n'abali okusobola bakompenyinga so nze ndowooza omulanga ngatta ku gw'abalala gavumenti zuukuka minisita oba oli mukulu ng'oli mu retirement wumula omulala ajje alongoose ekyo ogende weebake okay neyanza nnyo neya nzege nze era ndigambye nti President Museveni gwe kennyini oli mu kinaana ate bw'oddira abaana myaka gyaffe aye nabo no bawa ambasada wa myaka 8 ate nga mugagga bali bayita abagagga fugge tasobola kulumirirwa muntu wa wansi kuba ye talina kyafiirwa abaana bali bulungi buli omu ali bulungi gavumenti ejjamu ekintu ky'okulowooza nti mmwe we mutudde mulina kweyagala bweyagazi nga munansi abakolerera abonaabona omwana oyo kadaama kale si wo kuba wabo tebasobola kikola munnaayo mubyamwe byajja bigereke owulira abaffe balina obbakolerera naye koleredde naye mufeeko sente zakuwa omanya nti azijja mu bulumi omusolo gwozitema kuba muzitema sente nyingi naye mukuzitema sente nyingi si yensonga enkulu wabula muwe saavisi gye yeetaaga okuba nga naye afuna nga kadaama gwe bookera kumanya nti noga nti abantu banenya gavumenti kifo ky'okunenya kampani gwowa kampani license ate bonna bonna abakola mu kampani ezo muzimanyi kuba ne zikola ebive ku baana ne bigenda mu kooti biwunzika ti abantu tebafunye bwenkanya nze mbadde nsaba President Museveni ne b'okulembera bonna bonna tuleme kulowooza nti gavumenti bina yasiikirize tube ne gavumenti erumirirwa omuntu wa wansi gavumenti erumirirwa munnansi gavumenti erowooza ku muntu wenkya kyagenda okubeera na gavumenti egenda omuntu era ekyo onakera nga mukisaba bulunga muga bannayuganda tebabaagala bannayuganda babaagala bannayuganda bandibadde babaagala munansonyiwa tebabaagala wabula bandibadde babaagala naye teri muntu ayinza kukwagala nga muwala we oba mutabani we ali mu kubonaabonera mu ggwanga lya Saudi Arabia gwenkya noogera n'ogamba nti abantu tebanjagala lwaki bakwagala nga babonaabona nga muli mu ntebe ezeetooloola so gavumenti ya President Museveni mbasaba namwe mwennyini abakwata obuzina nga bwe tubukutte
ensonga za airport mwaziteekawo bulungi nnyo tumwebale nnyo tukole ku nsonga za bakadaama basobole ofuna obwenkanya omusolo gwabwe gwe bawa basobole okuganyulwamu si kuba nti tukwata buzinda netudda mu kamera bo bennyini bakadaama ne bajja ne batulaba naye nga tetufuddeyo ku nsonga ze kubanga zitambula tuzikwate n'amaanyi bana abaana sobola ofuna obwenkanya bwenkalekayo tukajja kubateka kwaze makulu bwe babalanga bano abalanga nga balanga abaana ogenda ekola bagamba naddala bano bannyinaffe abagenda mu yumba bagamba abawala bonna bwereere waliyo kano tusinziramu abawala bonna bwereere wabula ne bwoba tolina passport tusobola okuyama tukolaki tukolerako ne bwoba ogirina kiri beta dankani ebyafaayo byonna mu nsi yonna ekintu nga kyabwereere kitegeeza waliwo akisasula otegedde era bannyinaffe bonna batwala mu mawanga g'Abawarabu njagala kigende kuliko bakitegeere bulungi abantu abo baba abagula dda otegedde waliwo abasasula tickets ne basasula visa ebintu byonna kitegeeza gwogenda okuva eno ewammwe ng'okoze eki oguliddwa so njagala bakitegeere nti bagenda okubatwala nga bagenze mu buddu kyembadde njagala okonfamika bakitegeeza okay ansonga bwezityo bweziri naye nze nsaba gavumenti mutunulemu nnyo muleme kulowooza nti abaana bammwe be baana bokka n'abaffe baana bannyinaffe nabo baana naye mwe munaalowooza nti ammwe bokka be baana kiba kitegeeza nti bwe kennyini ng'abantu temukyalinamu kaabuntu okay